Right, tuba tuyingidewo tutandikira wenyini nyini tubasabulirewo bannange tuyingidewo abo Lugambo tuyingira lutubocha bubi nnyo amanya amatala g'ekyenkya waliwo ekintu ekikusobera kati mbolo kati kyabadde ekigobo oba bibulire nanti babibye batya babifunye batya era agenda bifuna atya golowooza mbuki nze sina kyemanyi gobo kati ate bagenda bifuna atya nze mmanyi nti agenda bifuna atya nze ndi wa polisi ze nkola kunoonyereza mabega kawo Zari yagenda nabula essimu bwabula essimu tugenda ate okuwulira mbu Shakibu yagirina kati ate naye buno nze story yonna ndabanga sibitegeera bulungi kuba yabadde ayimiridde omuntu omuyitako atya bwe bati n'otomanya nti waliwo ampiseeko ne munna ayimiriddewo natalaba muntu nti waliwo kyenkugambye nti omuntu agenze n'ayogera n'abanga mbuusa nange nti obakabaddi nti atulaba ensonga eriwo eti ng'omuntu yenna bwe bamubba tukusaasira nnyo muganda wange Shakibu Lutaaya bawa Zari kati byabadde bitya nti n'agenda mu supermarket agule ebintu weewo tubatumidde nnyo abasama mwenna Julio nkutumidde nnyo we South Africa beba n'abakulu kati wuuyo Shakibu atuuse akugula ebintu ku kawunta munne najja kati Shakibu alina buno obusawo buno buliko obw'okuteeka mu kiwato ng'okambadde akasawo ako si kangu kakugamba nti olina byojjamu kosoko kawumuza oba oli bize kubeera osumulula zipu n'ojjamu n'osasula kati omubbi wuuyo ajja okubba akasawo laba wabuyitako kati wuuyo agenda okakwata onaasemba ku ddyo wali kawunta talaba ne mukwano goli era ne bonna ne batalaba kati agenze kati onaatuuka okugjayo ssente kataga bwe bityo akasawo nga tekaliwo kati oli n'agamba wetegereza ono kamera nga yalaze CCTV kamera oyo munne adduka omubbi agenze bannanga agenze yakalinya boda kati Shakibu naga obadde okatadde ludda kabadde muki chain za set sa amasimu gundi obalima mwabadde muneegundi bebe bajja ku entambula gyatambula ganti bano banakubeerere tebajja nakunkwatako kati oli n'agamba interpretation netandika nti naye mumanyi kyandibanga Shakibu ono abadde nnyo mabega ku Zari nti kubanga otunuulira abantu Vanessa Mwanga Diamond ono Platinum we Tanzania bonna abadde basajja nga ng'oggyeko okubaamu ettooke naye nga boogerwako nnyo bamaanyi kati wojjukiramu Zari bwe yagamba oli kavoyisi akafuluma nti anti kati ono yagamba atya nti ono ki ono fala bwate bwe yakyogera kati olaba wano nange kagamba bwe bityo kati mu mbeera eyo ng'olaba nti ono nenge gyatata kwogera mu mawulire nze namulabako nga tayagala okwogera mu mawulire naye kati akasimu bakabbye amanyi akasawo bakabbye sooka ojje enkunyonnyola duli waliwo ebirala byeyogera kati bw'obanga gwe commentator wa buli kintu ng'ate lisi gwe wayogeranga kiba kijjayo kiri nti Shakibu sibanga nabasajja nze bali dormant kati njagala naawe ofuuke superstar nga bakwogerako buli kaseera ko nti olikyabaagali nti ndoza kukola akabadi naye akabadi kano kalekawo muyimbi Palaso kuba ye muyimbi w'amaanyi eno sanga byandibadde tebimuyingizaamu kyenneebuuza ekira lwaki tannaloopa Palaso kuno okumononera yali byazze bitya okumanya kana akantu kawanvuyemu nnyo Palaso nze nzikiriza nti musajja oyo empisa ze zaaterera va ku biri byakuba oli that was emotion and it was one off kati wendabira naye bakimutaddemu nti kino kitegeddeko kiri bwe kiti ne bwe kiti ojja otya omuntu sikubbiikiriza oba tukiyite tutya nti ayabbye mukwano gw'oli kale maakyazi bagamba Palaso alina bakifeesi oba kale ndowooza bategeeza mikwano gye abamu bakifeesi osobola okuba ne mukwano gwo nga mubbi nga tomanyi kati naye ate n'okwanguwa naye okunnyonnyola nze byabadde bwe biti ne bwe biba bwe biti nga Palaso yannyonnyola tonnamulanga nnyonnyola ekyo ne tukita n'ogatta n'okugatta kano kavoyisi akafulumye ate ndowooza bwe nti ate era nako ne kakola ki ne kafuluma maama coincidence ya kikaki gwe loleeyo omugaati n'egwa neya soda n'egwira awo kati ne mulya ne mubikoowa oli mwadde munywa soda kika kirala soda ekika ekirala nayo n'egwa naye obuseke n'egwa muba muli awo neya bbiya n'egwa egwawo bannange coincidence obuka naye olwezisuka nyinaze kyendi mu kwebuuza yes tuyinza okugamba nti Shakibu ali mu kunoonya linnya alinoonya Palaso lwaki ayibuteekamu ng'agamba nti oli mukwano gw'oli ye obujulizi obulaga nti mukwano gwa Palaso buliwa ekirala Palaso ye nga ye kuno kumwonoonera linnya lwaki takira yimingira linnya lye musamale byenjogedde biri bitegeeza nti ye abamusasule
Katusoka tulire ka voice ako kuba dotadeko Dennis. Yes, emanya mugatunda laisi. Soka twawulira. Omukulu jebaleko. Kale brother jebaleko. Kale yogera nange Shakib. Patient stories. Nfunyemu obuzibu. Mbadde nina wendi nga n'ebintu byengula mu supermarket. Nenumbibwa waliwo abantu abanumbye. Ne batwala batutte ne bantwalako batutte ensawo yange mbadde ninamu essimu zange 2. Ne ssente zange ne chaini zange. Naye kati mu bibadde bwe bigenze mu maaso w'ebityo waliwo omuntu abadde wabwera alabye omwana nzibye abbye ensawo yange yeebuzizaabuziza nga nabye mpiikinga nga nkitadde ku kawunta n'agijjawo wabula mukulu waliwo omwana abadde wabweru n'aŋŋamba alabye omuntu afuluma n'alinnya kabbooda n'adduka naye n'aŋŋamba omwana oyo atera mulaba na anko P. Kyali bato twalina ng'omuze engato nga oba ogikooyo ogisala ensawo oba ogikooyi ng'ogisala basi kyo ng'ebula oba ne Shakiba ebintu byabuze ayagala bipya. Ebipya bijjewa Mami wali mami ki mami sawe katulabe Shakiba byanyonnyola mu bujjuvu soko otulambulire ku nsonga nga walabye n'ebizibu. Ya nalabe nabyo kyabadde kibi nnyo naye Katonda bw'atyo we yageze. Soko tubuulireko kyaze kitya obuzibu buno bwakusanzeewa okubanga otuuka to an extent okubanga bakutwalako ebintu byo. Navudde ewaka ne ngenda mu town. Mu kuva mu town nabadde nkomawo nga nzira ewaka nina petrol station wenkyamira nga nzira ewaka ne ngamba kankyamewo mbeeko ebintu byenzija mu supermarket. So nenkyamawo nenyingira mu supermarket nengula byenguze nengenda ku counter kati nabadde nensawo gye nyambadde nenjisa ku counter nsobole okupikinga ebintu wansi mu kasero nga mbisa ku counter. Olwamaze bisaawo nagenza okukebera ensawo yange wenjitadde nga teriiwo. So nembuuza munange nabadde naye nti gwagyewo ensawo yange nti asinze njigyewo. Nembuuza omuwala wa counter nagamba sinze ne waliwo omuntu akubadde mu migaleka yagigyewo. So okukebera okufuluma wabweru ng'abantu abali bali baŋŋamba waliwo abantu abalinnye booda badduse n'ensawo balinganga abaki babadde nga ababbi. So munange nagezaako bagobako naye nafuna booda agobeko n'atasobola bafuna n'akomawo. So wabweru abaddewo abantu abayimiriddewo omu n'aŋŋamba omukyala akola mu Guno supermarket n'aŋŋamba oyo ayimiridde wabweru alina okuba nga abadde naki n'ababbi abagenze n'ensawo yo kuba azze nabo ye n'asigala wabweru. Then n'aŋŋamba oyo omusooka mumukwate ne tuyita omuvubuka ne tumusembeza n'agamba nedda nzize nzekka mbadde nzize kubuuzaako nkulabe ng'opaakinga ne nzija nkubuuzeeko naye waliwo akuyingiriddeko then afulumyeyo n'ensawo ne tulowooza wana nsawo yo naye nga we tumulabye wona ngamba nze mbeera ndi ttiimu ntambulira mu VTs ndi ttiimu Chameleon naye oyo omuntu afulumye n'ensawo yo nze tumumanyi atambula nani atambula ne Palaso abeera ku gundi ku ttiimu ya Palaso. Mu nsawo muno mwabaddemu ki ebyera ebintu bibalirwamu ssente nga mmeka Shakiba? Mu nsawo mwabaddemu essimu zange 2 iPhone 15 ne iPhone 14. Then nembeeramu ne wallet yange yabaddemu ssente si nnyingi zo mwabaddemu miliyoni nga 2. Then nga ninamu ne chaini zange. So ekyasinze okunkwatako zabadde essimu zange ne chaini zange kuba zabadde za bbeeyi nazigula ssente nnyingi nnyo nnyo. Chaini ezo naye nakola trip nengende Dubai ne mukyala wange we naswipingira chaini ezo nazigula emitwalo 2 ejja $. Abantu abasinga bamanyi silver bamanyi gold bamanyi bbeeyiwe bamanyi value yabyo. So sandivuddeyo kwogera nti buno ngambe nazigula ssente bweziti naye ensonga lwaki nzeetaaga lwaki nayayanidde Palaso ne mugamba bro yogera n'omuntu watutte ebintu byange asobola okusigaza ssente azze ebintu byange bisigadde kubanga biri expensive.
nabigula sente nyingi n'essimu zange zirimu nazo nazigula sente nyingi ate nazo zirimu ebintu byange bingi byensaako ku email ebifaananyi ebyenjawulo benkuba eby'emirimu kati ebintu byange bingi byemba nduzinze. Oluvannyuma lw'okutwalibwa ebintu bino olina obuyinza bewawaddeko ku information after kino nga kimaze okuba exactly wabweru wabaddewo ndowooza abasirikale abatwala ekifo nenjogera nabo nagenze ku poliisi ekabalagala naye gundi saguddewo omusango kuba sagala bintu bino bigende bantwale mu bubi nina intentions embi kasita nayogedde ne P nandaga nti ali wedding singa mulaga footage singa mu identifyingira omuntu nga ddala ali omu ku bantu be agenda kunnyamba ayogere n'abantu baze ebintu byange. So for obudde era communicatinga naye nga twogerezeganya angamba nga alinze just footage mufunye rate ate sagala mumuweereza mbu bamutambuze njagadde ngende. Nali neebase wano ssaawa ndowooza nga 9 ogw'ekiro muganda wange oyo nankubira essimu nangamba waliwo abiddwa era nenjogera naye bwe nayogera naye ku ssimu nemunyonyola naye yennyini Shakibu Celeb abantu bonna batambula nabo takola ki tabamanyi ontegeera kigamba fe bw'obeera ng'oli public figure osikiriza abantu bangi mugiramu ababi n'abaki n'abalungi naye at the end of the day nemugamba waba asobola okwa-identify nga si nti buli muntu gwe bandaba naye nti mbandi naye ontegeera abamu mbasanga oba ndi out ne baneegattako kubanga abantu banyize nagamba abapoliisi n'ababbi mu ndongo ontegeera kyegamba kati nze simanyi ani wa poliisi ani ki nze ndi mukwano gwa poliisi ndi mukwano gwani abantu bonna mbeera nabo naye mu understandingako ekintu kimu nti in a street way bwaba nga aliwo ekikutuuseko banga obbiddwa ne bagagundi alayika amumanyi osobola omuriichinga akuyambeko era namuganja muyamba bw'omwana identifyinga naŋŋamba bagenda muwa CCTV footage kwesitanalabako naye bwe baba bamulina amuleete maybe bwe mba mumanyi nja muyambe basi mumanyi ate kati eyo bizinensi ebyo byabwe nange nzibwa bulijjo tegera nange teri gwe batabbangako. Yakulayinze n'agamba waliwo omulenzi gwe bagamba ali omu ku kiringo kyokamanyikiddwa nga anti Benja simumanyi naye agamba bwe bamugambye so ebigambo biyitingana asobola okuba nga bamugambye balina ekigendererwa oba sinakindi naye alina ekigendererwa kyesimanyi bwe mba mumanyi nja kwogera naye no problem naye ekirungi Uganda erina poliisi agikozesa agyettanira ennyo nze siri wa poliisi kubanga ate kati nze sigenda kuvaayo ngende ntandika ekwata faani wange ontegeera bayinza n'okuba balina ebizibu byabwe nga bo byesima. Kaakati amasanyalaze ga big eye gakyagenda mu maaso gakyakola babawadde ennyumba abayimbi bebajja bonna bagende abaagala agambye binfonyera ziizi ani yagituwadde oba yafunye mukutooke naye nga mikono gisinga si mwamu mu ngeri y'Mun G naye ennyumba yagiganye era okusinza Mun G byayogedde era naye ennyumba alinga yagiganye nga ye ate bambi bamugane mugamba mulina abayimbi miliyoni 13 sente ezo twazibalaga temugamba tetwabategeeza banaye omuyimbi asuubira okuba omuyimbi omuntu alowooza nti alina olubuto lwa muyimbi asuubira okuyimba nga kakabebi kali awo kayimba mpola mpola miliyoni 13 ziri mu budget ate walunenga nti aziyinza okutabira mu budget naye ne zijja direct kati oyo yagambye ng'otunulako Mun G eyaweebwa ennyumba eddadda mu upright neyegaggawalira byaga zeetaaga ennyumba ye gye baamuwa yagivaamu ndowooza nasalawo agende mu eri endala oba bamuggyako nzijenge ebbanga liweddeyo nedda kampuni yagimuweemu ey'amasimu kitegeeza alina amayumba 2 ate ayinza n'okuba n'agasingawo oyo mukulu nga yaliwo amaanyi wala mupaama wazzi nga bwe bawangula tolaba embeera y'okusiriikirira kakutabbire. Waliwo ebibiina ebigenda mu maaso naye gwe tulaba tolina kibiina mw'osinzidde Uma Federation. Olaba kisinga n'okunsanyusa sibimanyi na bimanyi kinsanyusa nnyo kitegeeza si bikulu
tugende ku mboozi ezirimu amakulu ebibiina birimu ssente biliyoni 13 kyobola si bikulu kyobola si bikulu kuba birimu ki okolakola ki birimu ki ssente okolakola ki ebibiina tebinakubeera bya ssente binakubeera bya kitwagala ki nga industry kiba kitegeeza buli ali agenza kunona ki nze zenina zimmala webale kyobola si biriku abantu babadde n'ennyontayo era ne wavaayo mana mukube mu bugalo lwaki bwera temubuuza bibuuzo nga bino abantu sokoddemu abantu babadde n'ennyontayo banayo ne bagamba tufuneyo omuntu ateeka mu Mun G ssente abeere ng'addamu ayimba tuddemu tuzinire ku buyimba bwe buli weetaaga omuntu tuli ku tv ki tanjogere mu luzungu kwa tuzi zonna Luganda I am going to have the biggest song in Uganda Guno omwaka the first quarter sagala gamba soya I am going to kuba oluyimba when bakubira 1000 mugenda kutya ekitegeeza ki I took my time nate sina lomo wali obuzibu era buli muyimbi mugambe beebake nina ennyimba 10 zonna za kabi eyo shekitebo muveeko I have big songs I hope you people know muno nasirika sani nali sebase watuuze enkoko ate we sponsoring ekitegeeza balowooza sina ssente twakuyambako mu music wo oba bwe balowooza naye temwawuliridde kati yamwaba n'ebirowoozo bye naye era neekanyongera okusasira omukozi munnaffe n'ambazira Fiona yafiiriddwa kitaawe olunaku lweggulo naye neera fikfamaika wanga 26 lunaku lukulu public holiday mwena mujja watali kwekwasa fikfamaika lugogo cricket oval vision group stock Kati promotions ate kati waliyo lunaku lukulu terikola ne gavumenti yekiraide kati luno lunaku lukulu fikfamaika tulina concert ye wali emitwalo egi go cricket oval obengi obe miliyoni ezi nga bakuwa n'ebyokunywa n'okulya bannaye ennyumba ya Michael Jackson bagitunze Neverland Ranch the ranch that was ngiriko buli kimu eriko zoo eriko kids park eriko buli kimu ngaza agenda ke California mu bisozi sozo ebyo ina eka 28 eyo ranch nga eyogerwako mu byafaayo bagifunze miliyoni 22 za dola family taina tata we Jackson kakati soko okebera oina kajuleta awo njirina wano ziba sente meka miliyoni 22 nga za dola sente nno nyingi olaba 22 enganda visiting the Neverland Ranch oyo omusajja backslide omusajja amenye record mu nsi yonna the 1990 early 2000s bibakwata babikwata mu buddo thanks you to ne family Michael Jackson Foundation n'abalala eyo ranch bannange everything was in that ranch kakati kati unawakanya agambye iki ani agamba ngoliwona ngambi mbuchi agambye nedda talichoka so we bali kuweleza nze Steven wane mu kivumbiro kakati oje musente meka biliyoni 83 eza Uganda bumbi kimanyi budget nambe ebewedde ezezo ebewedde biliyoni 83 mu obukadde 9 mu 2 mu emitwalo 3 mu kakaaga kali bateekako kaaki kali Michael Jackson y'omu ku bayimbi abakyasinze okutunda mu nsi yonna the word musically past present and future egamba nti the Beatles bebakyasinze kakati mu myaka gy'ensanvu Elvis Presley n'abanga yakyasinze naye yali America kati from then 1970s late Elvis Presley yafa up to now Michael Jackson yaliwo oyo omusajja adde mugenzi izuzuje naggambi ebiye wakawe ne graph bazino naye bino babi auctioning yali training abaleta sibasana bitunda bibeerawo ne mujjukirira kuwo anti kati lwakubanda ozobala baffe tuli badduga family ye singa badde bazungu bali biterese nnyo Jackson sold over 500 million records worldwide and he's one of the 3 recording artists alongside Paul McCartney, Phil Collins and the first Americanist who sold over 100 million. Name of Phil Collins on my akadiye nnyo. Ani? Phil Collins. Don't forget my number. Another day in paradise. Oh,
Think twice. Don't talk. Tomanya olimba olwo. Paradise. Kati. Kati no olimba Michael Jackson. The best-selling album, the best-selling song. Ensi yonna nga latunga milioni 7 mu nsi ene yonna ndozebweru mu jeka America Thriller nga tusuubula okugenda mu kalango wali eri n'okudda mu nsonga endala Thriller singa abaddewo n'omutest ngira bannange mumuwulidde ndowooza tugende wamusa ali wamu ne Gakakasize. Stanley agambye lwa motoka Michael Jackson mwajidde zezo bazita classic cars nga jja kuyimba Thriller teziva ku mulembe nga tugenda Gakakasize omwala Ora Ray ayimba ne Michael Jackson mu Thriller Michael Jackson yafa abanja nga akyabanja bamwa $2,000 mu 80s nga zitandika okubeera mu video yafa abanja lukaaga mutebazimuwanga omwala yakaaba ennaku ye kale yazimuwa Carol Kasita mukyala wa Fefe Pussy. St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abave waka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku deke ya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo tukubire ku simu ezo wammanga. Tiba singo kwagala osenalitegese tebwemenya kolanga gwe mutonze gwe singo kwagala wenne mukikutegeza nenenya so baby babalator and the babalator sichiwakanya chiche chitezo remember mekanika asobelinka kwagala nnyo wesimyo becho I miss you, never my best, you know, miss you, my energy. Diggy, 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 I'm on a good slow, come take a chair. Diggy, 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 da da da, diggy da. Bigger, 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 boy, come better. Diggy, 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 da da da, diggy da. But never could dance slow, come take a chair. Diggy, 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 da da da, diggy da. Bigger, 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 boy, come better. Mtoto wa bongo nada mkubwa siya mdogo nada tere kusinga mjango nada kabekole mukasako nada kabalagala ka pepa na jinja agazale kama ilandita kwene woba tokonda kumba mugamba kamata machete kinja kwisa misjam newemba misjam moba misjam vai legend kwisa misjam newemba misjam moba misjam nigga 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 da 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 nigga da mona bagudan so kam nigga 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 da 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 nigga da bigger 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 vai kam baby da nigga 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 da 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 nigga da whenever could dance slow, come take a chance. Diggy, 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 da da da. Diggy da. Bigger, 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 boy, see my baby run away now. Toyanze ke Dennis ali mbyuma nawe atulaba yonna gy'osinzira okutulaba nze Musa Semwanga olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi zino ziri 16 omwezi ogwa January omwaka omujja omwaka 2024. Tulina resolutions nyingi nnyo omwaka guno. Tulinamu resolutions z'okuzaala ez'okuwasa ez'okugaggawala nabwekyo muganda wange nsaba ekintu eki Mukama Katonda atukwatireko atutuukirize ebyo bye tweyama inshallah. Okay, a celebrity breakfast olunaku olwaleero tuli saidi zeno muyenga embeera y'obudde muganda wange nzikakkamu kitegeeza muganda wange omuntu yenna agenda okukola osobola okugenda mu mbeera y'obudde eno n'onoonyamu akasente. Olunaku olwaleero
ndine mukyala mukulu abamuyita Gakakasize. Gakakasize ndowooza erinnya eryo buli woliwulira otegeererawo ki kye tuba twogerako. Tuba twogera ku vibe, tuba twogera ku aggressiveness, tuba twogera ku muganda wange being real, tuba twogera ku bigambo bingi ebitiisa naddala mu lulimi oluzungu. Naye nga kati ekiriwo ye Mama King. Mama King tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga Musa. Kati ndowooza onyumirwa nnyo nga bakuintroducinga nga Mama King. King Mama. King Mama. Kyawukana ku Mama King. King Mama kiki? Mama wa King. Ate Mama King. Mama King. Aberawo King Mama ne Mama King. Mama King era oba omulaba nga Mama King. Soko obuze kuba tulaba then tutandike. Abali ku Bukedde mugamba ki abantu bange muli bulungi. Happy New Year. Nga ndodde kubeerako wano bannange, it's been long. Happy New Year. Kiri behind okuta version ya video. Twagala kuwa oluyimba enough time. Manyi wano mu nsi yaffe baba bakubuuza kapya kaliwa. Then they forget about a good song like that. So we said nemba ngenda kutugenda bawo obupya. Let's first leave you with another nice version of this song, because the song is a classic. You cannot just go just like that mukati yazaka kayimba kala na zaka kala. No. It was just about giving our fans another version of the song. Okay. Choice yo kwambala ebyeru mu video yabade idea yani? The whole idea was my idea. The whole acoustic version thing was my idea. Everything, maybe with ne designer wafe, Abbas, that's Case Divo. Nangamba katwambale white, shumeberea white. It was supposed to come out on 1st January, that thing, but nichira oko wano editing aba video bichiso. That's why it came out a bit late. Abantu bana ababiri obafuna otya kiraga nti go bagalidde babeera ovinka ne Winnie. Baina busy schedules bombi go bafuna otya? We are all busy. Nangi in a very busy schedules, but we don't kutegeera munne nti oli free ku lunaku ki, because by the way we were very busy. Twakashira mu December ng'emirimu mingi. Nife natwebuuza which day are you a bit free? Nze nnako embaga Southwest, nze nnako gundi Southwest, nze bwenti katulina time ya sawa mmekaawo kofe sawa nga 3 tukole. It was about fixing and compromising. Reception yake eri abantu n'abawagizi bw'eri etya? It's very big. I'm even surprised. But I thought just a simple acoustic version. Mujiteka mudde kuchiddako. Oh my God! I've seen the views on YouTube. Tuli mu 30K in like one day. Manager apa kamperiza wano. Nangamba wakalabi una ali mu WhatsApp yanga kamperiza. Tuli mu 30K views in one day. That means people are watching it like a lot. Bloma ngambi wala bangambi karonkaba. Nimbabuzo kabira ki. Tudde okufuna music omulungi mu nsi yaffe. Yabadde akulimba kulimba olwo tewali kikaabya naawe. Are you sure? I got 2 phone calls of people who are crying. Yes. Embolimba lubasuseeko. Just bayagadde kusudia naye tewali kikaabya. No, I swear omuntu yakubidde essimu omu yabadde I think you know Bread Ken. Wa TNS. Omumanyi kati Ken wakaabira. Yakubidde sawa mmeka enda kubuulira. Yakubidde nga sawa mmeka. Jo regular sawa ga 12 nabitandika. Aba yayiseemu. Bread Ken tukutumiddeko. Then Esther was song boost na nkulesimu nangamba Carol. This is a very massive version of this song. Yes. Nangamba, in fact, in Kalabia Mirundi, I don't know, and I'm crying. So you guys made something like this. Yes. Kati gwe bino byonna wali obisuubira nga mutandika okukola project eno? Nali sibisuubira. Nali manyi it was just a simple project mutukole tweyongereyo, but Mukama akifudde a very big song. Okay. Yes. Osobola okugamba mu career ye weza close to 15 years. Lwe luyimba lwo kyasinza obeera olunene. Kaya si 15 years naye. Manyi musale ekigambo. Genderedde era. Ko wasooka nga designer, muzinyi, no hosting amabaala, kati oli muzadde, oli mu bandi, oli solo. Eje emyaka gyonna giringaaga. That is a lie. I've never been a designer, I've never been a dancer. Waliki? Live band artist, maybe when natandikira, maybe ne hosting only in one bar. Barrage Club Silk? Rumor bar Bukoto. Ebyo byonna balimba abantu basala ekigambo. Ati baagala okufuula owedda naye ng'oli waddi. Okufuula owedda. Nyinza okuba nga ndi wadda in the industry, but not
not in the business, like industry ntolio muchakala n'abayimbi bichi, but not as a musician. Yes. Muganda ange last year still. Kuzemu answer ya Chekecha kwa the biggest. Anti mbiera vida umanyi nawo. Yes. Yeah, true. Jogerani. Yeah. Chekecha is my biggest project. That's why nange fede konyo. Jukane balance was big in that ne balance twamudamu versions ne bazikola abana abalabanji babafana ba Sama Soldier babela abana banji bamudamu. That was my other big song katuzeko Chekecha. Yes. Kale last year waine ekivulu kuwuma multi-purpose hall safuna mukisa gw'okubuuza nga kiwedde nti kyali kitya kankozesa omukisa guno nkubuuza how was the concert. Saba okwebaza abawagizi bange bonna abaja ne bampagira ku Uma Showgrounds Lugogo multi-purpose hall. Mwakola kyamaanyi ennyo obutanswaza era nsiima nnyo all the media houses Bukedde in particular mwampushinga mwebale nnyo. Thank you for making me who I am today. Abantu ba kabimana abantu bawagira Musa abantu bajuza hole eyo ate nga buli waddeyo sente ze. Nalaba basi zisomba abantu kizibu omanyi university eyakola sheyo ya anti boss tebali mu bya promotion boba business people. I put in my money, I should get my money. Teri yasomba abantu kiddemu wali ku kamera omayi bali eyo babyogera nti Gakakasize wasomba abantu mbajewa mukazi wattu mbajewa basombe nga mbajewa bajeje wakulira kyoga Musa teriwo show zibeerawo omuntu nagaana okuwalampa baasi eyo nga bamukimye kubwerere nzimanyi teziriyo nenyinza okufiira omulimu kati so naba basomba baasi which they didn't do it twajuza okitegedde and God is so good. But the jokes aside, my fans mwebale nnyo kujja ne mumpa sente zammwe. Jokes aside, lekera okusagira mu abantu abatuwagira. Tewali basi yasombebwa, buli muntu yali omwo yawayo sente ze. Yes. Okay. Ye Carol Kasita. Carol erinnya livaawa. Kuba toli spelling nga Carol gwe tumanyi kuliko Karole. Carol. Carol just changed to Carol. It was a name given to me by Mr. A.D. Owangoni. That time we are there consigning as a solo artist. Nangamba, you should change your name from Carol to Carol. Nangamba osali ko ne video very bold which yalagala kumbranding either way. Just into the magano okolagana. Ne wali osazeeko kumviri. Nasalako. Kiba kitya? Kibe okay. Kibere yaddala okay. Kyogamba saasoma. Kuba wadda. Kyogamba saasoma. Yadda. Naye kati. Oyinza nno okubeera awo n'ensaani yali agambe nakapata. Kabumba. Naye watyo wandaba. N'ogaana. Neŋŋaana ne mugamba. Wali mutuufu. Muganda wange. Kyali kiyinza obutagwa. Wala, no offense. Namugamba son, no, the swag took a yacht here. Yes, Yantuma Carol, yeah. Ate Kasita. That's my dad's name. Kasita itatawo. Kati goyina linnya kikwali iri bagamba bugambe okyuse lino lya tatawo. It's my dad's name is my name. It's my other middle name. I'm Carol Kasita Namulindwa. Iri tuwadde tulinzi. Namulindwa. Nayo lyange. Kati awo tutegedde jogwa kwamba yenda kubuuza oli waawo. Ndi wangabi, even Kasita is Wangabi name. Kale Carol Kasita faawa mwina Wangabi muganda wange ye Namulindwa erinnya eddala eryokusatu. Nja twogereko ku mwaka guno 2024. Sofa twakaguyingiramu ennaku ziri 16. Muganda wange omwaka guno musically speaking abantu abakula ku Bukedde TV wano basuubire ki kwa muganda wange last year wakola concert was it the other year nota album gye bayita unlimited edition kati this year abantu basuubire ki? Ngenda kutaba Tendongo this year, but I want to do some international projects because my focus last year was reaching the ground, which I think I achieved. Okusobola okuba ennyimba nezikuba everywhere n'okuba ne concert abantu ne bajja that means oba otuse somewhere ku ground. Now my main aim this year is to elevate a bit and go a bit international. I know I've been international because ow'enviri zange yaŋŋamba before I saw you do tetunazina nali manyi obeera bweru until I saw your song with Gravity.
Nendoka ntegera nti oli muna Uganda. Okay. So I want so I want to go more international like my aim was, and we see what happens. Abantu ki botunuulidde? Collaborations, yeah, we shall see when we get there to fire. Even my singles will be a bit different. Yes. Buli wankusanga nkubuuza ekibuuzo kino ngenda kiddamu nkikubuuze. Y'ogw'omu ku bayimbi abali too aggressive, ofiirawo olemerako ne woba ofunye kino oyinza okuyita mu luzungu waliwo omuntu gwe bayita go-getter, oba ofunye kino ng'okwata ekirala. What pushes you okubeera bw'oti? I think I'm like that naturally. And also how my mom brought me up, how I saw her grow up. Yali mchala mukozi nnyo, achali mchala mukozi nnyo. Nembera mwina she's like you don't have. She keeps working so hard. And that's, I think it's how I grew up. I grew up watching people who work so hard, so I'm naturally a hard worker. Yeah. Obeerako n'obuulira ng'oli down ng'ogamba mwana kiganye banaye kiganye kankite ye nfa kinensi. Of course everyone gets that in life. No, by the way, choina mbulamu chenkana responsibilities in life. Did you know that? No boy ina billions zitya. Era ziba zenkana how many things you need to do in life. Did you know that? Yeah. So that's why olumero widambo chintu chiganye. So no matter how much I get or how much I have, olumnange mpiranga chiganye obankole chi naye dambigatta kati we kigaana mbadde nsubira ngambe ngenda ke wa Mukama Katonda nina omuntu gwenjogera naye nanzizaamu amaanyi. Mukama Katonda ye musabuli kana kule kinna kumala gaana. Njogera naye nga kiganye, njogera naye nga bikola. Ye Mukama ye njogera naye every day. Then I also have my bestie who I talk to every day, and by the way that thing works. When you talk to someone, most times ebintu byekola byokka. Bestie muyimbi akola mulimu. Bestie goyogera naye nga biganye. Muyimbi muki? Muyimbi. Musajja mulenzi. Byombi. Musajja ate mulenzi. Waliwo ambuuziza wano nti wali obaddeko dansa wa Cindy, si byange yiyo. No, I've never been her dancer. I've never been in her band. People say I was in her band. Sibera nko mbanja ate simzinirangako. Ani akwambaza? Different designers. Olumu Case Devo, ola Cash Fits, ola Neyambaza, ola Ronnie Chamu. It depends on the mood. Okay. Mood ya lero ogambe nkube overall. It's today Friday. Nah, I'm confused. Ola bintu byokuzaala kasima na lunaku kindi eyo buli woyo nsanga weerabi. Buli woyo za king. Nga memory sim. Mbadde sibanya lunaku kireero. Tulamanya mbadde birize. Ekijini kyange ekiganto kyange. Kale ebigambo bye bisembayo nga tumaliriza. Abantu bange babukedde mbagala nnyo. Thanks for supporting me. Temujja okwo. This year it's work harder. Let's support each other more. Acoustic version eri out on my YouTube channel. Go and view and share as much as you earn. Mbagala nnyo. And Musa, thanks for coming all the way back eno kunoonya. Nali abali ku camera. Ono bamuyita Matovu. Matovu abeera muganda wange. Aba taata wange Hassan. Tana lyakika. Ayagala wanika kibatu. Ye mulindwa. Abiriddemu awo. Ye Bukedde TV1 tugenda kukwatagana olunaku olw'enkya inshallah. Today wa Shadia Nakalema musibe bulungi mweraba. St. Benedict Nasaran Primary School Mukono Nama ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abave waka bakkirizibwa okuwandiisa abaana okuva ku deke ya paka ku P7 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo. Tukubire ku simu ezo wammanga. Aluka sita nawe agenda kugamba zerabidde bwerabizi mpulira nusu zezinyenye nate sente zawe ebintu bisiko tuli mu ekono bejja naali omutegeera abadde Kalokasiita munne nnyo wa Mary Nambwayo mukwano gwe byotalabaga ayina akayimba akanyumira ne zizabafana I love it. Kati tugende mu mbozi za boda telekereza abantu wamma naye nga tumwera bya fit family abiri mu mukaaga gogo cricket.
Kajita Bukedde TV bave musima swanku mboza boda boda ulamusa kwenda amachagade muganda gomulabi wange ali mukundaba wabula kubango kikwasaganya muganda wange tuba tuyingiddewo n'emboozi za boda bw'owulira emboozi za boda osigala kyekimu maama ze nagamba nti kumizaawo abana boda 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 ogambye obulambu tambula nga bwe twabubala bwoti bwabubala olwagala bubeere butya amanya akuyita so buli amanya agange nze Sebuuma Samusoni Sebuuma baweddira nte bakuzaala banzaala Masaka kyalo ki kyotera twajirwa Masaka tumuvaako gindi eno oyima oyima kajasiti nga bona ogamba nti olinayo abantu b'ogendayo kukyala bukyazi tugenze bakututa ebweru w'eggwanga omuntu omugamba nti nkola mulimu ky'omugamba otya mu luzungu n'omwanjulira ati obuzibu saasoma nnyo bwe mbuuza byentegeera wakoma mukyakume tombuuza bya kiraasi nze ndikyaliwo naawe ndikyaliwo basi ndikyaliwo saagenda nnyo nakoma mu pifo okitegere biwaliwo bitegeera byosoma ali era nga sibitegeera naye era nga just kwekaza wali wekaza nga tobitegeera nga sibitegeera just kwekaza naye nga gitambula gitya mmwe wali osoma kubeera ki nze kubeera ki ali nsomerera kubeera yingi gundi obwa dokita naye saasobola sooka obeeraawo gwoli otya obulamu gamba edda mu buto amanya kuyitana amanya wakuta mu kasala waliwo kusoma kubeera ki edda ng'oli mu buto waliwo kusoma kubeera kuvuga nnyonyi lwaki tovola kati era nvuga bidduka byamulira waliwo oyagala nnyonyi lwaki waliwo oyagala nnyonyi eyite mupeerako mu bbanga kyagaana wawunziko ofunye nenzira ku zzugu waliwo oyagala kuyiga kuvuga nnyonyi lwaki ginjagala era ne kati ekirooto nkyakiri togwanga musuubi kati ki ekyagaana ate ennyonyi zirimu 2 mu Uganda ate kati naavuga mmeka genda yosaba omulimu mulimu naago kati saba tomanya bannaye yaleese bali amanyi luzungu musajja oluzungu nga sirumanyi problem kusoma wala kubeera dokita nze nali njala kubeera dokita bwe kiri naye kati byagaana buganyi nensalawo kwata badokita bakola ki badokita bano era abagundi bano abajjanjaba ebisolo obala kubeera dokita muganda bano abaganda omanyi kintu byenkola nti wala okubeera muzungu akuba empiso nze nali njala kubeera wa bisolo baboda bano abageze mutumanyi luzungu timwasoma lwaki twasoma naye ziremoka era zetuvuga zabasoma wabonaboda gisobola asobola kali kamupiira ebiri sembera waligwe nti tumwina mu luzungu waddemu abatakisi twasomera ddala okumala twasoma nemekaye twayisaawo mwayisaawo nemulaga paka wandegeya okumanya abatakisi basoma mwasoma nemukola kyo netuyisaawo paka wandegeya bano abasajja bama tumubasinga oluzungu bano tubasinga oluzungu nga balusomera waabo abodaboda babasinga ekingereza tasobola tusinga naawe nkangama kati nawe oluzungu ekingereza wenkimanyi where do you have not there I come back do you have not you go home hawe bana ingi mumanyi owa bodaboda omuwulidde sokoddemu ogambye ki mugambe where you going hey you this guy how much for what how much for what which class are you senior 6 for sure how old are you 35 ulira ekingereza gwe ekinekika mulekaawo owaddeyo soko je nawe soko je ukyekiriwo abatakisi babazaala wanti tumwasoma batutikanga mukakasooli mbutumuyina kasitoma keya tibagiina abo mbutumuyina kasitoma keya tugiina mbumutika abantu bakola batiza nemukuba ne batwekyusa batusabe sente nyingi mwekyusa lwaki ngani gwe twefuulira nga ggwe mumwekyusa nnyo tetusobola kwekyusa kubanga bakasitoma be tuvuga buli lunaku baba bategeevu nga basoma naye ababodaboda kyebatuwalanira tuli mulimu gwe gumu ffenna naye ate owabodaboda asobola okuleeta omusabaze ate n'amugerera ssente
kyeweta kutwalira zino okutwala ku ndala ate ffe kye tutatukola ffe tuleeta omuntu bodaboda mubawaayo musabaze mubawaayo wamajangu mubawaayo tubaleetera era ffe tuleeta abasabaze kuba tubajja eyo namubyalo netubaleetera ate bo neokubabba bababba omusabaze najja tugeze ofunye omusabaze ng'amanyi luzungu omugambo ki ng'amanyi luzungu omuyita oti where are you going naziya mujalaga ne mutwala mugambe bbeeyi bujuuko n'omugambo oti n'omugambo oti tuvuga basabaze tova ku Bukedde TV mboozi za boda bampita MC Maswa